naguza kagato kambale Dembele. Bane mwasibye mutya 21 questions kansubire muri bulungi bane kansubona kwa tambalide bulungi amanya Evelyn Mike ona korero bangame ndabikanga strawberry so njagala okubajjukiza nti no welcome to 21 questions with a strawberry girl so obonye omera ka ice cream de like a strawberry kaka no kalaba ko mumaso ga TV yo kansubire wasibye bulungi bananga abasuubuzi abakedde okunonya akasimbi muri mutya badia business tandise okubanga kalubamu stock atandise okugwa mtu ina kasente numida egambe nchebe nebe nabyerabire va kwebyo va mukukaba genda bugenzi kwata Google Play Store downloading app ya wejibaita numida atofune bufunyi indaga muntu yo otekemu information wo sente bazikuwe nga tovude na wotu de musawa 24 ate mna egwa salawo loan yo yakajisa sura munaku mmeka munaku 15 munaku 3 anamwa 45 days munaku nkaga enaku zosima mukwano gwa salawo era just muna numida ye app yo kamu apps zo enaku simu at least funeko ko app egenda okubange kuyamba ko kutambuza business zo wabula welcome to the show. My name is Evelyn Mike, the boldest, the most beautiful, the most vibrant. Nzizo na korairo ngabuli joto lokubanga diving amu information wambulambwa munaffe gomulabeko Dr. Brain. Tududuru. Ife tokamanyi? Ife tokamanyi? Akatululu. Okamanyi? Kakole mtu labe? Tululu. Tululu. Ogenza no yimba akayimba no gama omuntu omugulidde akagatto ayambale. Nenzukiramu owangulira akagoye n'akagatto. Nenyuma ku VAT. Ayi mukama. By the way, she's looking like she just said, but I am not allowed to crash because I have enough wounds. Bambi. Yeah. Oh, sorry. If I go crashing, let me hold your hand. Oh, sorry about that. Bakumanya mitima abana bo. My sisters have bad manners. What you wamanya mutima gwa Buganda wange? Mutima gwa Muganda bagumenya lwakuba. Era n'abaganda baffe benyini abatali bagenda yo. Era be bamutawanya. Nawe bamutawanya bambi. Sango jabo na. Mune Dr. Brain tukwaniza 21 questions. This is like the third time you're here or the second? Tobala. Mirundi mingi nnyo. This is home. Abantu abakulu abagala okumanya amanya gamatu. Abanda basawe eno amanya gange nze Nkwanga Geoffrey Adam. Nkwanga Geoffrey. Nkwanga abamuki. Nkwanga abayeddirango mu Buganda naye ndi musajja musoga. Yeah. Waliwo that time wabererako mukwano gwa dance ku mapesa. May he so rest in peace. Bintu ki byojjukira up to now no sigala ng'okyamu misinga? His love for learning yalinga yegomba ekintu ekipya ekirala ekigambo ekyo ku mapesa. I always admired his touch of the piano. Buli wakwatanga ku mapesa nadaga piano. Very passionate. Kitegera. So nateranga omuyita mobilizer lwaki nga ngamba mwana track omazoji kuba kati atogikubiriza. Otandise kati ojiwa ekisa mfocho kugitusulirayo eddale yake. Nedda nga agikubiriza agikuba ekisuse naye yaba nekyanoonya and he always made a hit out of the hustle. He loved the production so much. Whenever I see someone passionate, I know there is something relatable. Ogenza noyogera ku hit owandise nyimba nyingi nno walona endala abantu zibatamanyi yaze tugenda okwogera ko lunaku olwaleero kwanga wandika oluyimba lwa Shiba our story wandika kisasi kimu. Kisasi kimu. Akatalogo ya Shiba bwentandiko gibala nyimba ezimu ziyinza okunyigira nti sizimensioni. Anti kati yogera ko zosobodde kuba ate kati ate olwodwo mu nyimba zemmanyi. Shiba yancha yatuwaise abawagizi bange n'abawagizi ba Shiba n'abawagizi ba music wa Uganda mwena tubereye ntumuwagire abawagizi ba Tipo na yera tugenda kubayo cause it's music ate muri cricket over kati obadde ochanyinyonyola kuba kati sasa kimu nali sirusuubira nyimba kikuza Shiba zawandika nga okimanyi tuzisuubira nti gwa luwandika abamanyi bakimanyi nti ebyimba batansuubira mukola kuba nkola okuva nakugamba ko era twali wano nti nkola okuva ku ba rap artist paka ku R&B naye kubanjayo oluyimba tomanja na luyimba lokka omanja n'oluyi Oh Lord. Well, Dr. Brain was our first project. Yeah, with Shiba. Yeah, with Shiba. Not your first project, but you and Shiba. Our yes. project with Shiba. Then we did Binkolera. Binkolera is you. Omoyo.
Omwoyo is you. Beera nange. Beera nange is you. Part of one kona. Zose noyogera ka part kubanga singa omuntu agamba mbugo waluwandika njagamba you sure? Na teka mwezo punchline ezo mboli mulungi baba goliranye mufana nyata naba okuva yo flow bwetyo naye nga it was written by initially it was Alvin Keys the originator. Then I was Alvin Keys. Big up to you, Alvin Keys. Then it went through Nikolai, then I finalized. Kati ekitegeeza wali okola ne Shiba oba ne Jeff? Then kati waliyo Jeff tayimba. Anti kati of course nesa onera sikola na Shiba nkola na manager we. Na manager we. Anti kati chimbedde kyobadengezako okwagala omanya enkolagana yali wakati gwe n'omuyimbi oba ne management ye. Enkolagana bwe bange eri wakati wa kunze ne Shiba kali enkolagana era yaliwo. Naye bwe mbeera nga oyina enkolagana na management yokka nga toyina enkolagana na muyimbi tekivaayo bulungi. Just ebeera task tebera butume. Waliwo statement abantu gye bakola nange njagala okuba nga mpisaawo nti nno ogenda n'owandiika ennyimba ate ng'ezisinga hit ate gwe ng'omuyimbi ate bw'otuuka gwe okuyimba ezizo ate kati oluusi tezikola bulungi nga zirizo bawawandiikira abalala nga jagala kumanya kati gwe kikuyisa tya kiri munda woddayo waka ne weesibira mu nnyumba nga Dr. Brain Adam. Nzanti ninga bola batata. Tonsuubira kunyiga nga mutabani wange omwansinza obugagga. Nedda. Ebyo by'abantu ndowooza abatamanyi butume bwabwe. Ekitegeera. Nze I only deliver songs that I think people can't buy or appreciate. Nga bo abangulako ennyimba. Ennyimba ze batwala nti tebazaagala naye nga nze nabo ndaba abaana bange. Ze nnyimba zempaayo. And I'm glad era ze zimu ku nnyimba nange ate kwendya kasente nga performing. One time in your life. Temuli hits mu nnyimba zange. Mulimu hits. Nanti kati abantu bagamba zowandiika. Kati temuli nnyimba zita hitting muze mpandika. Anti kati zowandiika zihiti. Percentage y'ennyimba ezihittinga ne percentage y'ennyimba ezita hittinga muze mpandika gulooze lyete. Anti bagamba percentage ya hit zowandiika yesinga ku zoyeyimbidde. Mu bantu bameka. Gwe oyagala nze mbere ne energy w'abantu 18 benkolera omwaka. Nedda. Nsobola okujja n'ensukuma ennyimba 18 nga wempandikira Crystal Panda nempandikira Blue 3 nempandikira ekitegeera ne Blue 3 wabawandiikira. Kwegamba making a sense nti nze sisobola kwetikka nnyimba zonna zenkolera abantu n'engamba zonna nzitadde hit 18. Nedda. Bwe nsharinga out era nsigala nza hit nze lwa nsonga egyo giba miwaatwa nze originator mba nkutumye kutuusa obubaka bwange nonyamba ne buhitinga ate onsubira ennaku kugijjawa nzikola butahitinga. Of course ozikola kuhitinga. Essanyu osinga lifunirawa ng'oyimba oba ng'owandiika? Essanyu nsinga lifunira mu studio nga recording artist ng'oyimba nga nnyimba lwa nsonga okuwandiika era bwe mba sinnaba kubirecordinga kizibu munaye okubifunamu sense kwa newandiikiranga basawo. Prescribing nti one time was 3 emirundi 3 mu lunaku. Kati nze mbitunulako melodies zonna mba nziraba kwamba nawandiise with passion nti olumu nsanga nga mpandiise neatly lwa nsonga olw'osabadde na bigambo bingi. Onsanga nga mpandiise byamangu ng'abasawo bawandiika ng'omanya olwo bigambo byadde bijja mangu. Ebigambo byo bijjawa? Simanyi nange naye nkyebaliza Mukama. Kyokka tobyogera in real life tobyogera mbu biva Mukama ne bibeera bingi nnyo. Naye sebo mu nnyimba bibeera bingi. Line ki gye wali owandiiseko omuyimbi nakugamba ne Dr. Brain line wagiyiyiza otya? Era eya Queen eyo oli mulungi baba gw'oliraanye omufaananyi atanaaba. Omuntu nalowooza kati by the way kati omuntu naye kyokka Dr. Brain omalina kusatu nga sinaaba nenza nenkulira namba ndabika bulala ku ggwe era kubanga oli ayinza olowooza olinga lwaki tafaanana ng'oli amaze nakusatu nga tanaaba. So ndowooza ne line endala yali nti yali mu kayimba kange bakayita obulumi. Obulumi kali ku Downtown Bola EP yange gye nasooka okuta. Nagamba mwana yakinkootingira oluvannyuma nenkijjamu amakulu. Nagamba omusajja bw'anyigiriza omusajja aba amanyi nti anyigiriza musajja naye ate aba anyigiriza abantu ba musajja. Kubanga omusajja afidinga abantu bangi abeezawo abantu bangi. Ayinza omusajja ono kamusibe yampisiza bubi naye ng'ate ayinayo maama abaana omukazi we sina ki bakazi be.
mu ngeri bwetyo oluluyimba lwali lunnyonnyola nti buli lwendaba obulumi bw'omusajja mwayita mu nsi gye bagamba nti ya musajja ate oba omukazi nteebereza buteeberezi kati awo waali obulumi awo ogenze n'oyogera ku bulumi mu nnyimba zo olina ebintu byogera n'oyogerako sometimes I asked someone nti oba olina omuntu gwe wali olwozinzeeyokko maama naye it's been 2 years now. Rest in peace, Elizabella, wherever you are. Because I think I've heard Isabella in so many songs. Yeah. Yeah, omuyimba ko nnyonnyo. Yeah. Yeah. Is it something ky'olina ku mutima ekikyakuluma? Tumuleke. Mama tumuleke. Tumuleke. One time in your life, wasibwako ng'okyali muto. Yeah. Yeah. Abantu ebisinga ebiseera ekisinga obukulu mu bulamu bwaffe sente tuzifunawo omulimu ne freedom nti olina ebbeetu kyawulikika kitya kwegya emyaka emito nnyo bwe bakusibira bwe bansiba kati eno lwe bansiba bansiba nga mpayiriziddwa bakuwayiriza buwayiriza kubanga mu ngeri bwekyo nali mpoze mukwano gwange ebintu sente kati mu kugaana ozisasula nenkozesa ekibuli kitegeera ng'agaanya ozisasula mugende nkole kimpamba ebintu bye bwe nabiwamba n'agamba nti bya sisita we kati sisita we yeyajja n'akuwaaba naye ate before nga tebannansiba nali nzoganya abantu ng'obasumbwa ku kyalo ngamba nali mbabba kyekyaddala wali mubbi kale akagamu okusobola kategeeza bubbi so kati mu ngeri bwetyo bwe bansiba nagamba mbadde nsasulira abiri kitegeera nze saakinenyeza ate ono yansiba kuba ate yanyamba nnyo nali nja kuza omuzoogo ate nga nalina ekitone ekisinga omuzoogo simanyiyo mubbi abba mu nziba gye nali nziba nga asasulwanga songwriter kati oba okusiba wamalayo ebbanga ki namalayo emyezi 2 n'ekitundu naye nga complain atandiiko so ne banta kubanga buli kimu yali akifunye ate nga obulamu bw'ekkomera buli butya obulamu bw'ekkomera ennaku esinga okubaayo ndi sorry nnyo kiyisaawo eno ennaku y'ekkomera naddala eri abaana abatonze lenagendamu ennaggulu omwana bamusiba bamusiba omusango gwa wiiki 3 naye namalayo emyezi 6 lwa nsonga amafuta ag'abaana agabatwala mu kkooti abayaaye tebateeka mu mmotoka emmotoka esa nobeerawo ng'efudde okumala emyezi 6 nobeera ku musango nga gwa wiiki naye nobeeraawo kitegeera lwa nsonga bakujja Masaka kitegeera bakujjawa things like that so amafuta agakujjaawo paka e Masaka ekirala ekkomera liyamba omuntu nga alina obuyite naye ate lyonoona omuntu akyanoonya obuyite kitegeera nti osanga omwana nga bamusiba lwa piki ate n'agamba kati kanoonyeeyo benziba nabo emmotoka nebeera yagamba akati nzudde ekitone kyange kati nze nakizuula ntya nali ndi awo oba ogwo omwaka Nancy Henry yawangula songwriter of the year nengamba abayimbi tebawandiika nnyimba zaabwe bwentyo bwe mmanya nengamba kati nno ngenda kufuuka songwriter mbeere nga abayimbi be bansasula kubanga bano abantu bentawaanya ne mubba nga tava wali kwokya kasooli akakusika kitegeera nga bya kisiru ekyo kintu ofukamirako wansi n'okisabira mukama akikusonyiwa nkisabira nnyo and I always pay forward the kindness ndoza byebimu ku bisinga okunfula hambo because waliko mafia kati olwenda bwe omuntu akola ebintu ebityo mba ndaba ali mu byakito kubanga okutwala ebitali bibyo oba okendeeza bibyo wali obaddeko homeless katona wosula nze ne bwe nabeeranga homeless ndowooza mbadde homeless emirundi egiwera ne bwe mba homeless sisulangako wabweru wabeerangayo abakusuza mu ngeri yonna lwa nsonga ndowooza ng'ogyeko kiri ekiza ekyali kyagala okuntwala mu kunzikiriza I'm a very humble person and good to live with lwa nsonga nina byesiringiriza kitegeera ate ndi tolerant kitegeera lwa nsonga omanya nti wano muganda wange nsuze gundi ku ntebe ye naye tanjagalawo naye nga ate olina okwakitinga nga atakitegedde so mu ngeri bwetyo nnyinza obutakumenya kati bani abakusuza kati ukaŋŋambe bwe nali nga nakava mu kyalo nagamba wakulira na mu kyalo n'ojja otubbe mu kibuga Kampala okula kukoma ku myaka emeka 18
kati nze nali mu kyalo paka emyaka 12 12 years naye kati nali ku gundi nali ku kisomero gye nali nsomera P7 nga limaze emyaka nga 10 nga telefonanga ku first grade kitegeera ningamba sigenda kukolera ki sigenda kufuna certificate ekirala nga bwemubuuza muzeeyi Bobi Wine abeerawa otyo nti Kampala Stereo Radio and Wizo bali bazze 29 kitegeera nabo ne bangamba bali Kampala kito kati kati nemubuuza ate Jose Chameleone ba Hildaman nga bwe ngamba ali Kampala abira Kampala ngola Kampala wali obulamu ngamba no muzeeyi ngenda ke Kampala so to cut the story short ntuuka natukira mu Jinja kitegeera kubanga ndi musajja musoga nga bale manti wava Masaka ate Jinja just Masaka mwogeddeko lw'abaana bali tebavuga kooti so kati ntuka mugundi mu Jinja obudde bunzibako ngamba naye nze sola kusula ku street nga street kid tubanyumyako naye nga bagamba nga tubasomako obusomi mu class mu kibiina ngamba kangende ku police nengenda ku police ne bagamba mbuze jika obo mutoba ne favors atoba wasoma musomanya rights z'abaana biki kogwe nengenda ku police ati police ne bamfunia wensula wadde nga tewali wadde akantu kitegera tewaba mukeeka oba ki totally ku cement naye nga nkimanyi ndi security kati misana nenkeera nga mpita ku radio go mu Jinja ngamba gamba mbu ndi muyimbi enyimba zange zizino mu bitabo kati ne bakagana radio ebbiri ezasooka eyokusatu nengenda ne bagamba kati banaye njagala muzikirize mbere wano nga mbeererako agamba tomanyi ku child labor tujja kukkiriza nenzirayo kugundi ku polisi ng'obudde buzibye ogende webake ngende nebake ne bangoba nagamba tola abantu babo ku street abalemererwa ewaabwe nga ewagamba ddeyo ku street empozi ng'enyuma yetaaga budde bungi nnyo so to cut the story short mungeri yonna nnwanye nnyo obutabeera ki wabweru ntuuka esite era natuukira ku poliisi wa enansana gwe poliisi yali kifo kyo waka kati era banzijjawo ku eyo poliisi post enansana bantwala ku police station e Kawempe police station e Kawempe yantwala ku kitongole kye bayita UDL gye nayigira catering era nenkukwatako okufumbira ebyokufumba sebo omanyi kati lwaki ogifuula side hustle sebo n'ofuuka chef side hustle golowooza emmere osogifuula side hustle okolayo bu restaurant bwo anti nkitegeera naye kati tebeera side hustle yo gwe ba business yo anti gwe main hustle yo balimanyi kuyimba ye muntu ajja n'akolamu mu business yo kati nze gundi main hustle yeno yakuyimba side hustle yakuwandiika side hustle okuwandiika byonna biri mu muziki ate omuziki guli broad nti nsobola okukola ezo restaurant oba ki naye nga nzikolera bantu kitegeera basobole mbali gyakubuuza mmere kyesinga okuwoomera lumonde neki ozongambye ova Jinja no offense ate kyayi oba wakumunywa omwagala ng'alimu kasukaali nga talimu kasukaali ddala sukaali era lwaki tonywa sukaali mpayo akasawo ka sukaali n'abazzukulu banywako kuba n'abaana mbawa kumubagaana kulwaki ogenda bagana sukaali ate siye muva siwe wali kakira simaki sukaali nkitegeera naye mwagala sukaali namulya nnyo nga aliro ebikajjo kwegamba n'obikowa I think I got enough. Yeah. So your fans have been waiting for something new. Nayo kipya kye nga tusiibula. Ekipya kye ninayo anytime musuubireyo announcement ya concert. Ha, dokita. Njagala hits, kaya te hits ziwe. Odo ina na nyingi. Leta ne ba stars abapya bentandise. Wayogera ku ssomero. Nabo baweze ekitegeera. So kati concert usanga bwenabe badde ya mukisa. Nja kukola essomero lya Dildan Academy nteke muki mwalali. Nekyala 714 enyimba ekyenda mu 8 zinasuubiza abaana 14 nze wadde watuwa bagamba enyimba ezo zikyali mu recording bwezimu ziri mu mastering bwandowooza omwezi okujja tugenda kubaako ne album ya gospel omwana bamuyita Nawiti naye omuleeta naye atandika okuba mukulu kati kutayitoza okuliko talent manager ku talent ku bintu byokola kuliko talent manager si managinga omwana oyo mu album kale talent search talent seeker bakiyita batyecho omuntu avumbula
kyonna simanyi kukitaaminga nkola bukozi bintu menta nsolo mentalinga omuntu lebo osanga nemwagala kale Mr. Dildan sokosibula abalabi ba 21 questions abalabi aba Spark 21 questions with Evelyn Mike. It's always a pleasure okubeera ne Evelyn. Talk tegwayo always batukatinga short nja kuyita tukolation number ku YouTube yange tumeleka tunyumya naye nga mbagala nnyo Spark TV banaye abawagizi ba music wa Uganda encha tipo encha shiba ya 19 Omega abalala bambeera Dax Vibes abiri mwenda abiri mu mwenda Munji 30th big man. All right, thank you so much Dr. Brain mwale kubanga te mubadde mutugoberera 21 questions ne Evelyn Mike banange te mulabira ku downloadinga numida gwe nayagala okubanga te obebulize ebibuzo direct osoba ko yako ku namba yabwe eyobwerere eri 0200707000 mbagala nnyo. Have yourselves a lovely night. See you tomorrow.